Nkulamusizaako mukwano gwange wonna wooli nenkwebaza emirimu gy'okola. Webale nnyo, webalire ddala wenna Munnayuganda. Muli mutya mikwano gyange, obulamu bugamba ki? Naffe weetuli. Julius Katongole Miransanafu maze okutuuka. Sawa zino ziri 2:5. So nja kusaba ekintu kimu kyokka otegeeze munno nti mu Miransanafu atuuse, kubanga ntuuse n'amawulire gano era nga saagala kulaba nga ndwawo nga sinnabawa amawulire gano. So gwe kyolina okukola kwe kutegeeza munno, kubanga ife mu National Unity Platform tweyama obutakwekwenya na Yoweri Museveni. Twewala era ne tweyama obuteesembereza ssente eyise mu mikono gya Yoweri Museveni. So mu kino gwe tambuza video osirike. Tambuza video osirike. Otaginga omubaka wo owa parliament, otaginge omubaka wo ow'ekitundu kyo, owulire ku listi kwali oba taliiko. Owulire listi gye ngenda osoma omubaka kwali oba taliiko. Ebisigadde obindekere. Njagala okubategeeza maze okufuna listi amannya g'abaka parliament abakutte ettooke okuva ewanita amongi, era waliwo n'abafunvubidde ne bagamba tetuzizaayo. Kaakati abafunvubidde ne bagamba nti tetuzizaayo, nabo tugenda babuulira ensi ebategeere. Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe kiri ku likodi bwe yali omubaka parliament owa Kyaddondo East, bwe baateeka ssente ku akawunti ye n'amanya nti ssente ezo mu kaseera ako bali mu kugulirira ababaka ba parliament, Kyagulanyi Robert Ssentamu ssente yazizaayo. Era njagala mwenna mutaaginga ababaka bammwe. Bannange bino tetusaaga baganda bange ababaka. Eno sitogo si ya ssente. Mbagamba people power yazimbibwa ku musingi gw'abantu. Gwe omubaka parliament okugenda n'osayininga ssente ewanita amongi nga bannayuganda tebalina kyakulya. Ng'essaawa zino eggwanga Uganda Museveni ssente agabala akola bw'ati. Ate president n'agamba zaayo ssente n'ogamba sijja zizaayo, nina okugula ebintu mu constituency. Wallahi billahi atalahi essente y'ekibi eba ssente ya kibi. Sharinga video muli batono taginga omubaka wo, nsome listi constituency zammwe zonna nzoogere eyazijjeeyo aganyozizaayo, ensi yonna etegeere. Muli batono. Ntandika bwe nti njagalako abantu 10 ntandike, kubanga bino tebikyalimu muzannyo baganda bange. Omusajja Kyagulanyi yagaana ssente z'ekibi. President Kyagulanyi nakamba si kwenda kukwata ssente ya kibi. Gwe okimanyi miliyoni 4 kyokka nga babasasula omusaala, n'otwebuuza lwaki mwazinonye mu maka g'Anita Amongi. Kawozi kike mwanyumize mu maka g'Anita Amongi. Bannayuganda mbafudde abasiru. Bannayuganda mbafudde abatategeera. Wallahi billahi basajja mmwe ne bakazi mmwe. Wano we tutuuse tewagenda kusaaga. Sharinga gwe video tuve wano. Remix njakuwa video obyogere byembadde nso okwogera. Njakuwa video obyogere. So mutaginga abaka bamwe aba parliament list yine mazo okuntuukako. Muyinza okuloza ya kusaaga kansoke mbazoomingireko mulabe. Muyinza okuloza bya kusaaga gamba zoomingire. Ogiraba list eyo, ogiraba NUP MPs, ogiraba muganda wange gwe sharinga video ebisikamba zoomingireko. Muganda wange tetukyeno struggle tekyalina muzannyo. Struggle abaana bali mu makomera. Kamba zoomingireko mbalage amannya nsome ekintu ng'abantu bagamba kyekyo.
Abakazumu kaba katya. Olaba njagala osomekaawo wasomaawo mpola mpola okalaba list ogirabye kakati ngenda kwabya sharing a video kwetaginga omubaka wa parliament mulina okuzaayo sente wallahi bwekubanga kuwe kugobebwa mu kibiina mulina okugobwa tetuyinza kulya sente evudde wa Anita Mongi yazijjeewa ezo sente z'Abannayuganda ze zina okujjanjaba amalwaliro ze zina okuteeka eddagala Bannayuganda essaawa zino ebbeeyi y'ebintu eri waggulu immwe muli mu kufuna miliyoni 4 ekisibyawo mu 7 be bantu abagamba ono waffe katusirike wallahi fe National Unity Platform bw'oba mubbi tukwogererawo nti oli mubbi wallahi video ketandike ngenda kusoma listi constituencies ez'ababaka abakutte ettooke era nga njagala muwulirize bulungi abasayinize sente baganda bange ni musajja mu katuliki era mu Eklezia Katolika Mama Bikira Maria agamba tubeere ku mazima so muganda wange njagala muzeeyo sente olunaku olw'enkya gwe gwensomye ng'okyafumvubidde oganye wallahi muganda wange yo sente y'ekibi ya ila zambi olimba muganda wange olimba bakuwa sente mmeka omwezi omululu nga gususse baana bange Kyagulanyi n'agaana sente za iPod imwe ne mugamba namuyigenda newaka ng'okimanyi sente kati Bobi Wine bw'alivaawo n'angenzeeko okuwummulako mu nsi endala kigeza mujja zirya omwana Alex Waiso omufumbiro tava kuvaayo kukyogerako sente ntegeezeddwako wiiki yonna mbadde musayininga Waiso taba kukyogerako wallahi bantu mmwe mbadde muli mu kulya sente basajja mmwe mbadde muli mu kweyagala Anita Mongi mukukuta naye mu nkuubo bali mu babulaibuzi Bannayuganda bali mu kubonaabona bali mu kufa gwa omubaka wa Nuupu muswaza nnyo tuli mu mawulire tuli mu kwogera mbu n'abanuupu bakutte ettooke kiki wallahi kiki mutafunye basajja mmwe bakazi mmwe kati ngenda kubasoma abalonzi bammwe bategeere abalonzi bammwe batandika bagamba gundizaayo ettooke kubanga waliwo ne bentunuddeko ne ŋŋamba negundi bantu mwe mulimba wallahi principal temwali mukoze bwe mutyo President Kyagulanyi temwali mukoze bwe mutyo bantu mmwe wallahi billahi njagala okutegeeza ensi taginga omubaka wa parliament andise bwe nti listi etuuse wano mu archives zange bano be babaka abakutte ettooke era nga njagala wemmeme ntono ove ku video kubanga ngenda kwasanguza ensi Nupe MPs who signed for 40 millions from the office of Right Honorable Speaker Asoka yani ulidise boss Honorable Kasiwe Bashiri Mbazira Kawempe South yasoka ku list Bashiri zaayo sente ya kibi zaayo sente Kasiwe Bashiri zaayo sente Bashiri Kasiwe zaayo sente Kasiwe Bashiri zaayo sente owokubiri Honorable Teddy Namboze Mpigi District Mama zaayo sente va muzannyo tiwakyali sakas zaayo sente Teddy Namboze zaayo sente y'ekibi zaayo sente tetwagala kwesembereza na zambi omwana Kyagulanyi mumanyi bwe yekumidde mu butuukirivu muwulidde statement Samujunganda gyayogedde muli mu kutulabisa bantu mmwe sente zammwe zinagenda ku akawunti mwafuna miliyoni 2 mweyongedde n'omusaala kyokka 8 nga Bannayuganda bazaalira ku saminti
nga bannayuganda bazaalira ku ground baganda bange notalo tulina odumaliza tetugenda kusinyigira muntu ku liiso bino Museveni ye byabadde akola mbu amama mbabazi muko wange sijja wallahi tugenda babuulira ensi bino bye tuli musibya kusaaga muganda wange Kazibwe Bashiri Kazibwe Bazeeyo Sente Bazeeyo omukulembeze yabadde essaawa 24 24 hours mukyebase amunange nali nagulamu ebitabo by'abaana mbwate naguza ambulance subhanallah subhanallah de uliriza ngenda kusoma ombaka uliriza nsokedde kuona lebo Kazibwe Bashiri Mbazira Kawempe South milioni 4 sewo wa signinze Honorable Teddy Namboze Mpigi District mama milioni 4 wa signinze Walwa mbaka bamita Honorable Susan Nakazibwe Buvuma District nyabo Bazeeyo Sente ebintu mubijja musakasi Bazeeyo Sente Bazeeyo mwe musaga n'okusaga Bazeeyo Sente z'ekibi listi mwenna nino basoma okuna Honorable Abedi Bwanika kimanya kyabakuza Honorable Abedi ya lawa mweno musaga Abedi ojazizaayo Abedi ojazizaayo era mulidde bulungi omwogezi w'ekibiina agambye kekakutanda nogano kuzaayo sente gwe kimanye wallahi nuwa mutwe muwominge buli ajjayo sente y'ekibi tubadde lwanca kamnyambe abalonzi bammwe babategeere mugende Bazeeyo Sente nga bukyali owokutaano Honorable Mukasa Alosia Starton Lubaga South Nkulu Mukasa Bazeeyo Sente Bazeeyo Sente sente zemufuna zimala twagala Bazeeyo Sente Bazeeyo Sente abalonzi banyivu bafuti soldiers banyivu buli wotuka abantu banyivu tuli mukati tuzinga tuli mukusomesa birala ne tuli mukwogera sente ngeze ku muntu omulala oyo abadde wakuta Mukasa Alosia Starton abadde wakutaano ngeze ku mubaka Honorable Abedi Nambaze Honorable Twaha Kagabo Bukoto South Twaha Kagabo Bazeeyo Sente Twaha Kagabo Bazeeyo mwena musaga n'okusaga bino tesibya kusaga baganda bange sirwali bino betuli musebo bya ddala president Kyagulanyi bwe yali omubaka parliament kiri ku record yasoko kwata sente nazizaayo kati mmwe basajja mmwe tubabuuza kudiru ki we mwakwatidde sente bakyala mmwe era nga bino tetugenda kusirika gwe sheyali nga video bantu mwe nze kansome listi enseji tegere ensemanye era neze maso listi mubalaba bali almost 14 MPs kati we mangu soma listi bijje mu omuzanyo 14 MPs kiraka parliament nabefudisi uliriza Honorable Muhammad Nsereko naye yajje milioni sana naziteka ku account Honorable Ibrahim Semujunganda naye milioni sana yazijjeyo nateka ku account bulire mbozi Honorable Francis Mwijuchi milioni sana yazijjeyo nateka ku account ulirize mbozi ogenda kutya Honorable Kanyike Evans Bukoto East mwana gwe nawe imkama katubana mwe principal tugenda mugamba tutya principal tugenda mugamba tutya bantu mwe banange Bobi Wine kyatakoze president Kyagulanyi yabawa free nabagamba million only 40 million ne mugenda ne mufukamire wanita mongi ne baba wetoke Dr. Abedi what is the problem mukwata mutya toke ulire mbozi nza kamba some nkolechi banji muperesa mu message tuyambe tusoma listi ino olumalangi posting abana nji bawe
kuba bannayuganda banyiivu, bannayuganda bakoowu, bannayuganda baabalonda nga temubawadde ssente. President Kyagulanyi yabawadde 24 hours nga muzizaayo ssente. 24 hours wasigadde essaawa 13 naye mukyagaanye. Ntegeezeddwako olugenza okuziba nga tewali yazizaayo. Kakati ngenda tugenda funa abaana baganda bange mubuuze ab'NRM abataddayo togikwata. Kati bino ebintu tebikyalimu propaganda, tebikyalimu pulapase. Muzeeyo ssente z'ekibi. Ssente y'alaamu eba y'alaamu. Listi njagala okugimaliriza nga mwenna mbagamba Honorable Twakagabo muzeeyo ssente, Honorable Serubula Steven muzeeyo ssente, Honorable Jime Rwanga muzeeyo ssente, Honorable Simba Fred Kagwa muzeeyo ssente, Honorable Sazi Godfrey Gomba East muzeeyo ssente, Honorable Kakembo Mbwa Tekama Ntebe Municipality muzeeyo ssente, Honorable Susan Nakazibwe Buvuma muzeeyo ssente, Honorable Chiwanuka Abdala Mukono North muzeeyo ssente, Honorable Jime Rwanga Njeru muzeeyo ssente, Steven Serubula Lugazi muzeeyo ssente. Tetugenda kusaagira ku muntu, tetugenda kunyigira ku liiso Lita Nabukenya temwamulabako mmwe basajja mmwe. Lita Nabukenya temwamulabako. Muzeeyo ssente ez'ekibize mwafunye. Abakulu bano basayinize ssente miliyoni 4 nga baagala okuyisaawo n'Anita Amongi ssente ne bazibaweera waka. AB'NRM Nampala yazibawadde ezammwe Anita Amongi ng'otuuka ali n'akuwaka Smile n'agamba jjajja Bosco yakuwadde naawe n'okuba munga. Can you imagine? Can you imagine? Ajjajjajjajja olutalo sinziggu, olutalo sinziggu. Mugenda kakasa olutalo lwe muguddewo. Bannange bannammwe mwagala tukola ki? Omukulembeze Kyagulanyi yerekereza buli kimu. Kati muli mutulabisa. Bibakuwa ku mulembe gwa Besigye gwaba Mawu. Awo babibulizaawo. Honorable Mwanga Kivumbi muzeeyo ssente. Muzeeyo ssente baganda bange mubiveeko. Kubanga bannayuganda bakoowu, bannayuganda obulamu bubi, abantu obwavu bungi. Kati ffe tusirike. Abamu tebasobola bagamba niffe banne ssente y'ekibi eba ya kibi. Museveni abbye eggwanga mweyongeza simanya parliament yabagijja ku 600 billions kakati eri ku 900 billions ne baga kati ganaana mwayisizaawo ebya Museveni mu binone munonene wa speaker. Ogendo tya mu nimiro stad buli eyali nnye mu maka gwa Anita Amongi muganda wange olina question mark. Nsubuga po busiro ki ndako ndabe Honorable Obamuyitani Nsubuga po Busiro North muzeeyo ssente, Nsubuga po muzeeyo ssente. Ganange listi yino temulowooza nti muminansanafu yiyo mugiraba those who signed ogiraba listi. Kambalage muyinza okulowooza nti omwana ono yandibanga alesesa akabuzooba. Kambalage listi kubanga nzize mbagamba listi kanji balage muyinza okugamba omusajja mumiransanafu amawulire ageewa. Lindako nkulage nga nkulage muganda wange olabe nti ebintu si bya muniimo wabula bya ddala bino. Laba somaano lindako nkulage era listi nogimala walobe mugenda okutya mugamba ate noono waliwo be mugenda okutya. Eno bagiyita National Unity Platform y'abantu. Tufiirwa omubaka ne tusigala n'abantu. Leka n'okuleka mwana gwe ssente y'ekibi. Aya abasajja baganya okulya ssente. Lindako tugenze maaso. Laba omutwe oguli kantu ugamba gutya somakaawo. Nupu MPs who signed 40 millions. Nupu MPs
abasajja bayinza okuza omwana amanya agajja mu mutwe kiraka parliament walina ogalabye ssebo alowooza ntuli mu saakasi tunulira lisiti olabe ebyewunyisa tunulira lisiti muganda wange olabe ebyewunyisa omwana Kyagulanyi tumusabire kubanga abaana bano bagala tukola ki temwogeye abaana bakyali mu kkomera mwe muli mukwata ttooke bannaye Mukama Katonda sooka obalabe sooka olaba abasajja mmwe kiki what is the problem tudde mu buntu omusajja ono Kyagulanyi Robert Sentamu abaddewo mu mbeera yonna n'ayimirira ku mazima yabadde essaawa 24 Muzeeyo Sente kubanga ye ali kwalaali omulabye President Kyagulanyi kati gwe omubaka namba emu obalabye girabye wangikole bwe nti abaawo mugirabye gwe omubaka parliament what is the problem what is the problem yiyo bino tetugenda bisaagiramu sente zirina okuddayo bino si bya bulingi bino mutwale tunywa amafuta ewakayula Muzeeyo Sente tosobola kungula mu nnimiro ya stan Muzeeyo Sente kubanga ffe tuli mu kununula nsi lisiti eno yenna ngenda gitimba amawe balomubaka mpadde lisiti kubanga mbadde wedda naginoonyeza dda naye gwe bale kubeera wakisa noŋŋamba katongole gwe mumira asanafu baabano mubalabe mbuye lisiti yiyo balina ozizaayo Asani Kirumira ababaka Bazeeyo Sente aho tetugenda kukwataganirawo ffe tuli ba National Unity Platform nga temunnajja President Kyagulanyi Sentamu abamakinga be bannayuganda era be bantu be bannayuganda bagamba sente ziddeyo era tetugenda kusirika buli eyakutte kati n'omusaaga kubuyo lisiti kangisome njimaleyo fanze sikyagala bintu kangisome njimaleyo buli muntu ategeere bano be bataagenze ababaka abataakutte sente be bano obasome bakutte mujja kutekwa bwe nsoma abataakutte kiba tekiyamba so kansome bino ebintu ebikyali mu katemba muganda wange nze mumira nsalafu of Uganda nze munange omutima mpulira gwagala kubuuka kubanga baana mmwe kye mwakoze tekiriyo kati nja kusoma lisiti eno Muzeeyo Sente mama Muzeeyo Sente kagabotwa Muzeeyo Sente olutalo lususse olutalo likunyooke kati sente zirina okuddayo buli eyakutte ettooke olina okuzaayo sente olina okuzaayo sente kubanga mulina oziza muganda kazi we Bashir jjukira embeera yaliwo Abedi Bwanika jjukira embeera bananga abakakamba jjukiza embeera kazi we Bashir jjukira embeera Honorable Mwanga Kivumbi mujjukira embeera Honorable Sazi Godfrey mujjukira embeera Honorable Kakembwa Mbatekama mujjukira embeera Honorable Mukasa Alozias Lubaga mujjukira embeera Honorable Kawalya mujjukira embeera Honorable Nakimuli Eren mujjukira embeera Honorable Suzani Nakazibwe mujjukire bannange kiki what is the problem kakati
ebintu bino mutandise obisaagiramu adai mu message temubumpeereza munaye lisiti nkyalina ogimalayo ate bampeereza mu message ndako ndabe mu message abantu banyiivu ndaba comments zivuma buvumi mugenda kudda muganda wange lisiti bwenjitimba maama kasibe waabwe onaddawa maama onaddawa maama muzeeyo sente z'ekibi n'olutabaalo baaba ate lunene sente mwino zizaayo sigenda vaawo sente mwino zizaayo sawa omukulembeze abadde 48 48 zitambula bandaga lisiti yeyongerako baganye zizaayo bagane dda tulina simanya tulina okugaba obuwunga mu constituency tulina okukola ki bannaye muzeeyo sente mikwano gyange muzeeyo sente y'ekibi kubanga lisiti ngiraba wano ate ngenda gimalayo mugenda kugwa eddalu muga enoono muzeeyo sente mission zaayo sente ate twagala mudde mu kamera nga muzaayo kubanga bamuyinza otugamba mwazizaayo nga temwazizizaayo kati kyebwe tubagamba nti muzeeyo sente we mean it bannammwe abalala nga tebasijjeyo ba irudaman teyazzeeyo kayemba solo teyajjeeyo honorable matovu charles teyajjeeyo honorable matovu charles teyajjeeyo honorable shamimu malende teyajjeeyo honorable joero senyonyi teyajjeeyo kati bano abalala odeste mugijjawa odeste mugijjawa ejjayo sente ezo honorable Katabazi Francis teyajjeeyo waliwo abankubira amasimu temukuba amasimu bwe mbeera ku live abannayuganda bakoowu bannayuganda kati muli mutulabisa banno kati semuju muwulidde statement gyakoze mantumwe what is the problem is my area MP mwada teyajjeeyo mwada nkunyingi teyajjeeyo ali kumulamwa mwada nkunyingi ali kumulamwa teyajjeeyo kamaleyo listi kubanga abantu bagamba mbamaleyo ndoza kamaleyo listi kubanga ndaba n'obudde butuliridde empinga so listi eno okay. Indako bangamba ekifaananyi mukiraba bulungi nawandiika biki abantu bagamba tebaagala buwunga bwammwe by the way mwereze nga nsoma wano mwereze gundi zammwe kamalina ku inviting abantu mubawulire nga boogera kwamba inviting wano nga bwe nsoma kampite wano ku bantu mwereze wano ku nsonga ababaka mubabuulire ombuuze omubaka wo ise wereza wano request buve muzanye kampite omulala allow viewers ono kuyise katugenze mu balonzi people power egamba ki ono naye muyise gundi Geoffrey Lutaya bagana bintu bijjeko muzanyo Geoffrey Lutaya tewakyali kusaaga ngenze ku mulala balenga temujja mbayita temujja kiki muzeeyo sente onakaze sebo people power kyekiriwo oyogera ki ku nsonga y'ababaka bano okugyayo sente tebalina kye batugamba tebalina kye batugamba sente y'ekibi eba ya kibi oba etya ey'ekibi eba ya kibi
Yes, kano yes. kofia tukambala katukubye emboko katuboza katukola buli kimu. People power esigala power. Amanyi gaffe bantu. Bakwate sente bazeeyo sente. Bwe batazizza president abakolere ki? Mwe maanyi g'abantu. Ekibiina kyaffe ky'abantu. Omusango yagudde naguwa. Tewali kyakola bave buvi mu kibiina kyaffe. Kaadi zaffe bazizze. Kuba ye Kasiwa Bashiri agamba ekyamuzijjisiza miliyoni 4 akolera balonzi. Ayise mu balonzi nga baagala buwunga n'ebikozesebwa. Tebalina kye batugamba. Tebalina. Tebalina kye batugamba ekintu kiri kimu kwata ssente zizeeyo. Ekyo kyokka. Nandi kati omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagambye bazeeyo ssente mu ssaawa 48. Kati gambye ku lisiti abaakazaayo bali 2 abalala bagaanye. Taata tebalina kye oba kiki bakwate ssente bazeeyo ssente. Omukulembeze yali akyali mu parliament yakwata ssente ka message olwajja ku ssimu nazzaayo n'agambirawo nti empapula zizino ssente nzizizaayo basizeeyo nabo bennyini batulaga empapula nga ssente bakola ki oba vidiyo nti ssente zikoze ki balaga vidiyo ng'azaayo ssente kubanga tulina obbalaga ensi abaakutte ssente y'ekibi oyita ogw'omusango munene. Teri kye batugamba awo tulina obbakola. Kale mugala nkusiibudde. Okay, omulala weereza ndeeta omulala wano Trisha Janizi nkuyise. Gyebayita people power abantu bali mu kwogera. Weereza request wano. Mbayina listi nnene mbonna ngenda basoma mbamaleyo. Nkyayitaano ku balonzi bawulye kwa kwebali. Kampite Kojja omugezi nkuyise awo ssebo. Kojja omugezi nkuyise muganda wange. Ssebo Kojja omugezi. Ssebo ntuuse bange muli mutya. Tuli muli mutya Kojja. Tuli njagala okusooka okukola clarification. Ssebo. Wala okutuula wano nsooka okwebaza bonna abantu abali ku gurupu ya Mumiransanafu mwenna mbalamusizza. Ssebo. Naye kusooka Mumiransanafu okola ku ddoyiro. Taata nzirukira ddala. Okolenga. Okubye ne waffe osooka okudduka mu kisaawe omusajja nga bukugoberera okolera mu nju mpola mpola. Ne bana bakuba. Gambo kiri kimu. Ssebo. Nti tulinga abantu abali ku mwalo. Tobaddeko ku mwalo oba mu kigo. Ssebo. Mukikampo ekizampo y'ekigo bw'obeera mu kigo mwana battu ebyekiwojjolo bivaako. Kituufu. Naye bwe bale tekitegeeza nti nno mwenna temwagala bintu ebyo. Kaakati bano Mumiransanafu njagala okuba tulina Museveni musajja mubi nnyo. Yes. Musajja mubi nnyo ate atutte bannayuganda abatutte ku mbeera bannanga abantu abali e Uganda Mumiransanafu mwe muli basajja. Kituufu. Uganda bannange tewabeerwa nze neekubamu kati akafaananyi ne ngamba bannange singa ndi Uganda Mumiransanafu ffe baatufufuggaza okuva ku kitange business ye yalina amayumba gaffe buli kimu kyonna tetukyalina kye tulina. Oba mwe yawa gye mulya. Oba kaakati n'akwata abantu ba paalamenti bano. Yes. Abantu ba paalamenti bano kati yabateza akakodyo. Aba NRM ssente zagenze ku akawunti. Yes. Aba Nuupu bazinonye wa maama lususu. Yes. Aba Nuupu bwe bazinonye wa maama lususu kubanga babadde bakimanyi nti aba Nuupu abamu tebajja kukkiriza. Akati buli wa Nuupu eyanonyeeyo ng'asayininga. Yes.
buli eyanonyeeyo ng'asayininga. Yes. Kaakati ekizibu kiriwo ekiti. Abannuupu bano essente zino bali ready okuzizzaayo oba tege bagenda kuzizzaayo. Yes. Kaakati kye tuweebuuza bameka abaazitutte kubanga abamu mbadde ne Kakembo wano nga njogera ne Kakembo yaali London naye erinnya lye baalitaddeyo nti yakoze eki. Kakembo ali ku kisaawe. Kojja ku listi bagamba abakajja bali 15 14 MPs. 14 bali 15 15 be bakajjayo. Kakati kyembuuza ekirala president bwe yabayise bameka abazze. Nati omukulembeze olunaku lw'eggulo wabaddeyo meeting y'ababaka bonna. Era mu meeting y'ababaka bonna abamu ne bagamba twali tetutegedde nti ate sente zino tetwali zijjeeyo. Wali bameka abazze ku meeting eyo president abazze ku babaka 5-8 meeting yabaddemu ababaka ndoza 3. Okay. Kaakati erinnya lya Kakembo kweriri mbu naye yafunye sente naye ate Kakembo tali Uganda. Nati sente zino zatandikibwa okusayininga okuba komiti zino eza budget lwezatandika. Era nga eyazuukusiza ekintu kino kwabamu ababaka ate tebagala bakireete mu mawulire. Waiswa bw'akyogeddeko ku NTV ne kiryoka kizuukuka. Kuba kimanyi tubadde mu weekend. Bw'obanga ali ku programu ya Sunday eya NBS, Honorable Joseph Gonzaga Sewungu Munyagwa yamubuuzaako n'amugamba bagiyita ego kwendezanga wano sente twawulidde ababaka baagise ono bana Sewungu n'akibulizaawo bw'atyo n'akizingazinga neze naluli nazijjayo nenkolera ab'ekalungu ekigenda bwe kityo. Ekitegeeza nti kibaddeyo kati engeri nti n'abakulembeze baffe mu NUP abamu tebali mu parliament badde tebakitegeera naye abamu ab'enkizo nga bazaake ne bagamba nedda sente ezo zirina okuddayo. Okitegeera muganda wange? So embeera nebeera ng'etambula bwetyo. Kati kino kituleka wanga pate. Nati nga pate omwana bwabba enva n'okitegeera nti abbye enva za neighbor tabbye na za waka wabula abbye za neighbor naye nga neighbor oyo muli w'abantu enva zabbye nnyama y'abantu gye batakkiriza kulya. Olina omwana oyo omulaga ekyalo nti omwana ono kituufu yabba enva ez'abantu omuze guno tumusalire magezi ki. Yensonga lwaki omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu basazeewo ne bagamba abantu tubabuulire nti ababaka waliyo kuba abalala basirika omwana waffe katusirike tukisirikire nuupu yo nga yo tekinawo kigenda kukozesa mukulembeze waffe kubanga ababaka abantu be babasindika. Kyagulanyi si yabalonda. Kati mu kaseera kano omubaka yenna bakuwadde chance zaayo sente okyonyonyole nti nze nali simanyi munnange olw'ensonga bweti kuba sente y'ekibi eba mbi. Naye nze mu miransanafu kyensuggestinga eyo front eyo tugiggale, front ya parliament bannange tugiggale. Yes sir. Kyetu bannange nze kyensaba wano nze njagala politics gwe njagala okupreachinga kati njagala ku era president ngenda mu meetinga wane Holland ngenda muga. Yes. Politics oli gwe nyini gwe twali mu kalulu gwe tubatuddamu. Bana abasajja njagala okubagamba nga Fred bwakugamba nti brain za monke. Bana abasajja brain ezembu ezenkima. Yes. Era sanafu n'okwata bilioni 20 wallahi nozigira mumanyi bilioni 2 kyeziyinza okukola. Kati fane mwekyo kojja bana ababaka tebannaweza na mwaka 10 mu parliament buli omu bamukwatira milioni 2 nga pate ne bagamba twe mujja tuwaako buli mubaka milioni ki emu. Kati saa zino milioni 2 ng'era obadde ofuna omusaala gwa milioni 24 buli mwezi
teekako mu allowance ne mu committees kati ziana ssente ntono ku mubaka wa parliament okulabisa n'okutunda ekitiibwa kyo. Kubanga kojjaze nja kugamba kati olaba essaawa zino waliwo ebintu ebigenda mu maaso nga byewuunyisa ng'era bba abantu kojja omugezi ate baalazeewa odde omugezi ddamu ayite invite John Kizito kankuyite kojja omugezi nga buweereza John Kizito nkuyise weereza invite temukuba ku ssimu yange gundi buli okuba byonooneka lwa abadde akuba ensonga eno weereza wano wabeerawo akapeesa akabbulu John Kizito nkuggyeko kojja omugezi ddamu oweereze kanoonye omulala wano Lydia Samali Babula nkuyise Samali Babula nkuyise Samali alabika atidde munnaye kubanga omubaka we ogwa ali mukuba ku ssimu tokuba ku ssimu yange kojja omugezi ddamu oweereze waliwo anaakuba tokuba ku ssimu esembya 58 yessimu eri mu kukola live ali mu kukola live yange kampita omulala linda kuyise linda Becky nkuyise Linda Becky nkuyise Linda Becky banna Kizito nkuyise Linda Becky nkuyise Sebo. Hello. Mumira sana. Sebo. Ndi loud and clear. Ompulira bulungi. Mpulira bulungi Sebo. Yogera ku nsonga waliwo anaakuba acyankalanya yogera ku nsonga awo. Abo abanyampi bave ku ssimu tuyiseewo ensonga. Ensonga y'ababaka eyo gitwale nga togikwatako nga tubonga naawe. Ojjukira Bebe Kulu bwe yalekoodinga Hildaman nga bajjayo ssente za tubonga naawe. Ne baagala okukozesa vidiyo eyo ku propaganda nga Hildaman yazze mu byobufuzi. Kati bano ba MP baffe bano ab'ekibogwe baakina Susan Nakaziba okuva e Buvuma ab'ekibogwe nga tebategeera nsonga ezo nga tebayinza kwebuuza kuba kiri pulezidenti waffe we yazaayo ssente kyali ebit different kyo kyali nti ssente baaziwayalinga ku akawunti ku buli MP ne bamuteerayo ssente miliyoni 5 naye zino aba NRM tebaazibaweeredde mu kamera naye bano aba NUP era Anita Amongi nga ono blackmail gwe yali ayagala okukola ku Jeno Bijirwa ne bakwata emmotoka ye ne barecordinga kati ababaka abajjeeyo ssente bamanye ekintu kye balimu ye blackmail Anita Amongi gwe yali ayagala okukola ku Jeno Bijirwa ng'ate tekyali kituufu ne bamuwamba emmotoka ne bagivuga ne bakola bu vidiyo nga tulaba obudde bwa misana ate amawulire gaafuluma kiro kati ababaka buli mubaka eyajjeeyo ssente bano baakina po Busiro North gwe po Busiro North wali muvubuka muto ng'okola na mu kaduuka k'amasimu e Uganda gwe musango blackmail gwe baakusaako ne bagamba wali obbye akasimu tewali badde gwe okyali mulenzi muto ogenda okwata miliyoni 4 ate ng'omusaala buli mwezi ofuna miliyoni ezisoba mu 2 nga bakuggyeko omusolo okiwulira Katongole kati ngamba nti omubaka yenna eyeemamaaza bano bempulira ba Joseph Gonzaga ab'ekalungu nti bo bagenda kukolera bantu baabwe mu miliyoni 4 ze ndi wano nga ngamba mukulu Joseph Gonzaga ow'ekalungu omusajja omukatoliki ne Abedi Bwanike yeeyita pasita nti miliyoni 4 zigenda kukyusa zitya abantu b'ekalungu oba ab'ekimaanya ndi wano nga mbuuza Asali Kirumira lukalidde wava South Africa ng'olina ba Opondo Demugasta nojja
n'osamba akaggi n'abaana abaakuyigiriza okwogera ku kadaala nga bamaka geto speaker tokyabalabawo kati miliyoni 4 mwagala ki abasinga mwali baavu muwulira olwende ssente amaanyi g'abantu gaabayimusa kati oba mujeemera ekibiina mukijeemere naye abasinga mumanye mugenda kuba either tugenda bayiwa oba NUP tufuna ababaka abapya oba tujja akalwakala ne tufuna ababaka batonoko naye nga tumanyi bansonga you rather be n'ababaka abatono ab'ensonga dani n'okuba n'ababaka ogamba nina ababaka 8 mu paliamenti naye nga tebakkiririza mu nkulembeze bano ababaka be tulina abasinga nsolima balina amaalo bali ku byabwe bino tugenda bakomerera kubaffe abamu twatalafiya sitwago tugitaddemu obudde bungi tugitaddemu ssente ababaka tubataddemu ssente mu kalulu abasinga mu bakazi bwe Bashiri twabagulira wano zi bode cameras mutubuzaabuza mukoze zi TV zi nice TV muri mu lutalo lwa Ukraine mwe ba Abubaka Kawalya twabayisaawo wuyo speaker wa Kampala wuyo nojja ze Abubaka Kawalya bw'obanga olidde ssente I would rather stand with Moses Kasibanti kwakati Abubaka Kawalya ki ekyenjawulo kyokoze erubaga North Tarleton Gold Mukasa Alozias ndi wano nga nze mbyogera wasibisa Katongole omwaka mulamba ekitalya ambulance Katongole mwe yali ng'ate tumanyi ambulance eyo yajjira mu operation wealth creation tugenda babya oba tubayiwa abamu tugenda bayiwa ndi wano nga nkiddamu Katongole Tarleton Gold Mukasa kino gwe tojja kyogera oli ku ground nefe abalina intel okuva mu CMI mwennyini tukimanyi nti ambulance eyo mwe mwali otambulira guyo mugenzi okuziika Lwita Nabukenya Katongole nakwetegereza ennamba zaayo fe abalina CMI contacts yajjira mu operation wealth creation Alozias Mukasa n'akusiba omwaka mulambe ekitalya kino tukiddamu era bw'ali wano nga yalya ssente era n'agamba last interview ye yagamba ku BBS n'alabisa n'ekibiina bweyassa mu kibiina ssente nnyingi ye time eno kati okwekubako enfuufu kati buli mubaka mwe ba Teddy Nombooze tubalaba Teddy Nombooze mukwano gwe Maama Kizigo mwe mwasookayo nga Maama Kizigo yeesimbye ku kadaaga mwe mwasooka mu kokasi nga temunnalayira nga mwakalondebwa lisiti eyo ey'ababaka abaagenda mu kampu ya Anita Amongi nga tebannalayira na kulayira njirina yonna era bonna nga mbamanyi nsolima naye tubalaba amaanyi g'abantu abaabawanika gajja bajjayo omuntu ayinza okwebuuza n'agamba tuli mu system kati kanzireko mu policy system ya Museveni mwe tuli mpulira Katongole system ya Museveni mwe tuli right tukimanyi eno enguzi ababaka gye baafunye yakukavaringa ssente za Muhoozi project ssente za Muhoozi project zeziriwa ze biliyoni 600 olwa supplementary budget lwe baayisa last month ng'ate tumanyi financial year endinga guno omwaka gwe wali okiwuliddeko Katongole n'osaba supplementary budget endala ozimba kizimbe ng'ate budget financial year endinga guno omwezi ne bakuwa biliyoni 600 ezo biliyoni 600 ze ssente ezikola Muhoozi project ze ssente ze mulabye kati Kenzo leero ng'ali ekiruhula n'abavandimwe n'abatuusi n'abahima nga naye ali wali musajja wattu bamukolako surgical operation kubalwa omuvubuka abalemedde temukuba muli mukwonona video abo waliwo ababaka ababatumye teweetawaanya nabo tubawuuninga wadde mmwe bwe bakuba live temukuba direct mwonona video wano wansi walikonyiga tokuba abo bagambe ate n'alemerako ne balemerako waliwo ababaka ababatumye ne bino katubyogere balemesa video weyongere maaso sebo wansi waliwo weereza invite nkuyite bagamba okulemwa twonoona kati tuli ku process nti bwakiri okulemwa twonoona kwa bino eri ababaka okutulabisa
Olwedde nga Kibalama yakavaayo omwezi gumu n'agamba ye ayagala genda mu iPod. Kati mbagamba Ababaka. Sente ze mwafunye miliyoni 4 zaawukana zitya ku za iPod Museveni z'abadde ayagalira Kyagulanyi ekifaananyi. Sente ze mwafunye omubaka wafunye miliyoni 4. Kasibwe Bashir olina abalonzi Kawempe North kankubuuze Katongole Kawempe South nga mwe muli Wandegeya Katanga bwayise eri ku ebwayise eyo yonna nga Kawempe South mulimu abalonzi bameka mbuulira Katongole olowooza Kawempe South mulimu abalonzi bameka era ayinza okubeera nga ekyo nnyo Kasibwe Bashir asobola n'okubeera nga alina emitwalo nga 5 mitwalo nga 8 kuba Kawempe nga 8 kali bwe watyo kati mitwalo 8 gigabizeemu miliyoni 4 miliyoni 4 gigabizeemu emitwalo 8 egy'abantu mitwalo 8 gabiza mu miliyoni ekyembuuza nti si nusu lukumi kuba 8 40 divided by 8 is 5 40 divided by 8 is 5 right kati Kasibwe Bashir atugamba agenda kukyusa obulamu bw'abantu b'e Kawempe South ku nusu 5 ate nga ne ku ground taliyo talabika ate nga n'ennyumba gye yali apangise e Kawempe mu South mu constituency olaba n'okuwogera ku Kyagulanyi kati senta mu Kimulema gye muvuddeko baamugoba ku mukolo otuli ne office gye yali aguddewo ku Kaleerwe mu katale ng'akuŋŋaanya bambi abavubuka ba boda ne bamuvuga kuba teyalina mmotoka ebiseera ebyo nawe yagiggala achievement yokka gye yakagira era nga ngamba ye engule ye yajambala kwali kuwoowa muwala muvandimwe after elections sikyekyo kati Kasibwe Bashir ndi wano nga mugamba maybe miliyoni 4 yazifunye kugenda kuwoowa kufuna haki ya namba 4 ompulira kati nabana Ababaka abalala abeebuzaabuza mbu lisiti baabataddeko propaganda let them defend it kubanga nze kyeŋŋamba leaders should be exemplary eno message ngi preachinga nnyo saagala kuddamu kuwulira mubaka bano baakina G20 mbu bagenda kukozesa miliyoni 4 okukolera abalonzi kyembudde nkubuuza Kasibwe Bashir alina abalonzi bameka era miliyoni 4 kikyagenda okukolera abalonzi era omubaka wa parliament kyafuuka diti omubaka wa abakuba damu mukulu damuweereze ka invite awo waliwo akapeesa wakati gwayagala okwogera akapeesa kali wano wakati akapeesa akakaase mpeereza nze nkuyite era osobola n'okwogera wano erinnya lyo nenkuyita no commentinga kuba ensonga ababaka kwebali wano message zindaga n'obugundi bwonna bundaga so vaayo oyogere katugeze mu bantu ababaka sente bazitwale ababaka neffe tubagamba balina okuzaayo sente kampita omulala wano kampita omulala alo sebo oba nnyabo awo nno weereza akantu awo ono ngenda mujjako aluddeyo pita omulala muganda wange John kojja omugezi ddamu oweerezaawo kampita omulala wawano waliwo bennina wano kampita ono waali omwana ono ajja kwogera abakyala sibalaba abakyala njagalayo ku bakyala maama nkuyise nnyabo alo Mira sana kujewa kale mama nawe jebaleko hello mbira sana mama tukulira bulungi Mira sana kuzenze mbadde nteesa enyabo nze mbadde nteesa Ababaka katoke muleke bakatikule omusajja gye banaakoma mutikkula ettaffaali akasente kajja muggwa akatuuke nga takyalina byabawa okitegeera nze kakasa waliwo essaawa ejja okutuuka nga nabo baleke batikkule ettaffaali liggweyo batuuke nga tebakyalina kye batikkula nze sibaganye kulya sente zaabwe kuba tukimanyi nabo tebali naffe era tunabalemerako nti tebazirya bajja kudda ebbali bakukute balye ssente kati mbaleke bazirye lujjudde tukimanye nti baatuvaamu ng'ate n'oli bamutikkudde ettooke kiggwe
banakomo zitikkula nga ziggwayo nga bazabawa ate nga president yagambye balina ozizaayo. President yagambye abadde essaawa 48. nze bwento bwenteesa neyanziza. Kale maama nkuwulidde. Kampita omuteesa omulala. Mr. Kawempe kankuyite ssebo. Mr. Kawempe sente zonalebo Segirinya mwazi mwana. Mr. Kawempe mwajjo sente zonalebo Segirinya bate munazijjayo. Mr. Kawempe nkuyise ssebo. Angambye muddemu wano muyite. Kampita ono Linda Becky. Linda Becky nkuyise. Mr. Kawempe damu. Mr. Kawempe damu owereze ono. Hello. 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 Ngato yogera baba. Hello. Mama jebaleko. Nawe jebaleko sebo. Yongeza ku ddoboozi ku kya ssente oteesa otya? Esente zidizibweyo. Sente ziveeyo. Zidizibweyo. Ogambye otya maama? Esente bazizzeeyo zepulira njagala nakulwala bulwazi. Oyagala nakulwala bulwazi. Balina okubeera steady. Yes. Balina okubeera steady. Bazeeyo sente bateese ku bintu ebiruma eggwanga. Songa nkulu eyo. Tebaagala kukolera ggwanga babiveemu. Batulekere eddembe lyaffe twanyise Museveni waffe aveeko. Bogambye mama tweyanziza. Ono akuba nja mu blockinga akuba Mr. Kawempe kankwereze ka invite awo twakumanyeza Segirinya mwazijjeyo. Ka invite nkawereza obukalabye prose sente bazizzeeyo be bakyaliwo agamba bazitwale aliwo omu sente muzizzeeyo be bakyasinze ng'oluddewo okugira kampita omulala Mr. Kawempe sikulaba wano mwereze invite tulabe sente muzizzeeyo weerezaawo ka Mr. Kawempe great Mr. Ndabe Mr. Kawempe sikulaba Mr. Kawempe sikulaba kampitono great Aisha Mr. Nemkulu Kojja omugezi nkulu John sibalaba nkuyise maama onsabye nkuyite oluddewo kampito omulala baba ndaba wana waliwo abali mu United States baagala kuteesa bannaye ono mbadde ate muggyeko n'alyoka ajja. Hello. Mama oli ku live. Ogamba otya Mr. Katongole? Bulungi maama muli omutya? Tuli bulungi. Mr. Katongole nze ndi munyivu ndi mukamwe n'obukambwe. Ebyo ffe tubiwanika ate ffe tubisuula. Tebisobola kutugamba kusaawa eno ku mbeera eno abantu embeera gye balimu obwavu bwe balimu nga na sabbuuni agulwa mutwalo. Bijjeyo ssente bizitwale birye. Efo kyogenda okuteesesa eggwanga n'okugamba basale ku bintu abantu basobole okufuna ebintu bigenze kugyayo ssente. Bwaba tebazizizaayo tugenda kubikubira ku social media. Bazizzeeyo ssente tebalina kye batugamba. Mukiwulidde bazizzeeyo maama bw'agamba maama tweyanziza kandi tomute nkuyise Prosper Trinity nkuyise Mr. Kawempe nkwagala kubanga simanyi obezo nalibo Segirinya mwazijjeeyo muweereza invite awo kampitono abantu bagamba sente ababaka muzizzeeyo Honorable Kaziwe Bashiri bagamba sente muzizzeeyo okusinziira kooti y'abantu etudde. Hello.
Hello. Nyabo oli live kumumira updates. Wanji? Otuulira bulungi nyabo? Hello, Mr. Mama tukwaliriza. Katongole. Kale nyabo yes, naje. Jebaleko. Nange Mr. Katongole. Kale. Nyabo. Ati nze mbadde nteesa nga president waffe bw'agamba. MP Sente bazizzeeyo kubanga tezirina kyezigenda abantu baabwe bakonsizi zaabwe. Bazeeyo ssente z'ekibi. Enyabo. Byebyo ebyange. Mbeere bulungi. Songa enkulu gy'oyogedde. Era etuuse bulungi maama toyanza. Kampito omuteesa omulala Sendegeya Gerard nkuyise. Sendegeya Gerard nkuyise. Era njagala ojje Sendegeya Gerard nkuyise. Beti Sonko nawe ngenda kuyita. Sendegeya munaika alo. Hello. Sebo kwoli. Bazeeyo Sente. Bazeeyo Sente. Bazeeyo Sente akati watumana tumanyira. Katongole bw'Ababaka Bazeeyo Sente obwavu bungi mu nsi yaffe. Yes. Nze ndi Dubai obudde buno. Naye mugamba abasiro Bazeeyo Sente. Tukoyo tubonyaabonya n'okuba nga tulajja n'Ababaka. Sewungulize ntali wa Kalungu. Tufya na kolansi ku lukulo ka kolansi yakoma Villa. Atesti yanibadde agamba ateseza abantu. Naye yo anange toyine gavumenti yaffe enfu. Ate abaka ba Nuupu bebeeremu. Pulezidenti yawe yagese teziddeyo ziddeyo. Tukoyo okubonaabona agasajja ago. Nga miliyoni azigenda kukola ki mazima ddala? Ki ezigenda okukola? Tewali. Obudde buno ebintu sabbuuni ali waggulu nnyo. Sukaali ye amafuta gali waggulu nnyo. Niyo ntoyodde kati ssente bali mu kubonyabonya bonyi. Oba Nuupu asigalawo omuntu omu naye ng'akola bya mazima ge tujosigaza. Ababaka Bazeeyo Sente zirina amakulu obusamambiro ku ssente kubaliriza. Omukulu endowooza eyiseewo bulungi kampito omulala. Mr. Kawempe kankwedda kika nga 3 otubuulire Kawempe North. Sente mwazitutte Mr. Kawempe nkuyise ssebo. So Mr. Kawempe. Webale kuweereza sanafu. Webale kuweereza. Tukwaniriza oyo ye muyambi Honorable Muhammad Segirinya. Sente mwazizeeyo eza Honorable Segirinya bate munazijjayo. Okusookera ddala kansooke namuze ku bagoberezi baffe abatugoberera ku mumira nsanafu. Nze Alex Luswa Luwemba gwe mumanyi nga Mr. Kawempe era nga nze omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya. Omubaka omusibe amaze ebbanga lye almost lya myezi erisoba myezi 8 ng'ali mu kkomera ekigo ku misango egigambibwa nti yeenyigiramu egy'ebijambiya naye ffe tetusuubira nti si bituufu biri politically motivated cases. N'olw'ensonga eyo baganda bange ku kibuuzo kyo Mr. Katongole njagala okutegeeza n'abatulaba nti ebbanga lyonna Honorable Segirinya Muhammad lyabeeredde ku misango egyo. Accounts ze zibadde tezitambula bulungi nnyo nga n'ebiseera ebisinga abadde abuuza akawunti zange ziri zitya. Sente zange zijja kubanga tayina muntu mulala yenna amanaginga ssente okuggyako ye kennyini ye yeemanagingira ssente ze. Njagala okubategeeza nti sengera kinaazuuka nti ssente ezo baazitaddeko ne tumutegeeza nti ssente ezo baazitaddeko kye tusobola okukola tujja kugenda batavanga mu bantu be naddala mu biseera nga bino byamanyi nti byakazigizigi nnyo amafuta ga bbeeyi buli kimu kya bbeeyi. Babonaabona nga ne ssente zennyini Mr. Kawempe obadde ki? Alo obadde ki ssebo?
nti nkukakasa bukakasa nti Honorable Sseggirinya Muhammad tasobola kujeemera kiragiro kya His Excellency Bobi Wine. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina eddoboozi ery'enkomeredde. National Unity Platform yalina eddoboozi ery'enkomeredde. Bweyo President nga bw'agambye. The word is dizibwe tukitegeera bulungi nnyo. Tuli basajja Baganda, tuwulira Oluganda, tuwulira Oluzungu, sente zijja kudizibwayo. Ndamumpereza invite Mr. Kawempe. Network kutawaanya ndamumpereze ebigambo bikutuka message tevaayo. Network kutawaanya Mr. Kawempe. Network ekutawaanya. Nono naye network mutawaanyiza. Kambayite munaye mutese abaka bamwe kwe bali Prosper Trinity mwanyinaze oyagala kuyita pereza kagundi awo tulabe newe muziza kale nono kama naitagagize kampitono naye ze kambayite abaka mubabuulire kubanga kwe bali banagamba nti eddoboozi ly'abantu biza okuloza ffe abalemedde abantu boogera ki abantu bagamba muzeeyo ssente mwanyina se Betty Sonko nkutumiddeko na mwenna abaliko. Alo nyama yongera ku ddoboozi. Yes, hello. Wanji? Hello? Nyabo tukuwulira. Saba webale tu. Kale maama nawe bale kutuweereza Mr. Kutu. Kale sebo kati nze nsinzidde United Arab Emirates. Enyabo. Ekiteeso kyenteesa olw'ensonga nti pulezidenti waffe yabadde amaze okugamba ssente bazizzeeyo. Naye tetusobola kumujeemera. Singa yabadde tagambye engeri gye kibadde nti ssente za muwi wa musolo. Nze nganze ku ntegeera yange mbadde nteesa nti ssente bazikuŋŋaanye batuuze conference ku kitebe Kamookya bazireete nga buli omu alaba kamera weeziri nti nze naziggyeyo ssente ziizino zikole emirimu gy'ekibiina tuweerere abaana b'abantu abali abasibe abali mu makomera tusasuleyo fiizi tubagulire ebyokulya. Emirimu gy'ekibiina era ng'egyo bangi nnyo ababonaabona ng'abantu baabwe bali mu makomera. Kyembadde nteesa nti lwakuba omukulembeze yagambye tuzizzeeyo kati awo tetusobola mujeemera, naye bwe kiba nga si ekyo nti si yagambye ssente za muwi wa musolo kubanga basobola okubagamba bazizzeeyo ne babalemesa ne batazikwata okwagala okubateeka mu kamera buli omu abalabe. Bayinza obbalemesa nti temuzizza ne balemesa. Okitegeera? Yes. Network ekugize. Kandabe mpite Mr. Kawempe tulabe nga akomawo. Mr. Kawempe kandabe ndaba wano abantu bangi abasaba. Ndaba waliwo omukwano gwange asinzidde Switzerland ayagala kujja. Oteesezza bulungi madamu, oteesezza bulungi, webale nnyo, webalire ddala. Kangende ew'omukono nkwedakiika Fifi Nassanga oli otya ssente bazizzeeyo. Wentunula ano ssente bazizzeeyo bali 20 tebazizzaayo ali omu. Sharinga video. Alo sebo obanyabo. Alo sebo obanyabo. Alabika afunye mu sabotage kamuleke. Mr. Kawempe nja kuzza okwogera ku nsonga ya Honorable Muhammad Sseggirinya lwadda mu kooti. Adaddi mutuuseewa constituency eryetya. So Mr. Kawempe ngenda kuyita mu dakiika tono nnyo bwe nzijako omukulu oyo gw'empise. Ndaba tajja
waliwo n'omubaka paalamenti ntegezeddwako Kazibwe Bashiri honorable ayagala kujja kutangaza ku nsonga eyo. Honorable Kazibwe ndaba kagundiko wano ka invite ngenda kuyita ssebo otangaze ku nsonga y'ensimbi ezo. Honorable Kazibwe Bashiri Mbaziira invite yo ngirabye ssebo. Kazibwe Bashiri Mbaziira invite yo ngirabye. Ngirabye invite yo ngirabye era nkusaba mukama wange obeere ng'oddamu. I don't answer our calls. Please, ayagala okuteesa weereza babanyiga wansi tonkubira weesimu gy'okuba eri mu kukola live. Kati gwe bonna alemerako n'okuba yonoona live zange. Mba naye mbayita Mr. Kawempe nga temujja. Abakulu nga temujja. Kati ate nte mbasomera ennamba ya ssimu ono agidikira ininze. Kandabe omulala. Aida Patience. Aya Patience nkuyise. Weddo oyagala kuyita Patience nkuyise. Kubanga ngenda kuyita abakulu abaliwo abalala. Ndaba ababaka fa Parliament. Baagala kuteesa abaana bano. Nabagala Grace Sente Bazeeyo Nabagala Grace nkuyise. Nabagala Grace nkuyise. Obuludde omwanyinaze olw'ensonga y'obudde. Ono bamuyita Prosper sikulaba. Ngezaako kuyita Mr. Kawempe already sent. Ddamu settinge bambi. Prosper nkuyise kale yuuyo. Ongambye nkuyise. Prosper tozze. Hello. Mumiransanafu gye baleko. Kale nnyabo nawe gye bali nnyabo. Kale ono Prosper Trinity. Ennyabo. Nze kye ŋŋamba mpulira n'obusungu bungi Sente Bazeeyo. Bannyinaffe abaami baffe baganda baffe bavundira mu makomera bo bali mu kwekuusa bokka. Ne bwe banaatoola ssente ezo mbu bazitwale baguliremu abantu abaafiirwa abantu baabwe ebintu biki. Ngulira maama. Bagenda zirya kuva paka ddi. Bagenda kulya ssente ezo paka ddi. Bano abateesa abagamba mbu bagende baziguliremu abantu ebyokulya. Bagenda kulya ebyo ebintu mpaka ddi nga teziweddeewo. Enguzi ya muhoozi tetugyagala. Let them mobilize the people. Ugandans badde mu mobilizinga abantu tuyimuke tugobe omusajja. Tetwagala ebyo bya kisirusiru. Obwo obusente buggwawo mangu. Nga abasajja batufutubbalako. Eyo nguzi. Bagenda zirya banaayogera ki mu parliament. Yet we want to chase away the man. Bazeeyo ssente bakole ekyabatwala. Tebalina bye bateesa eyo. Bazeeyo ssente tulwane olutalo tulugguse. So oteesezza bulungi mwanyinaze Bazeeyo ssente Prosper. Omukulu waliwo aŋŋambe tokuba gwewekuba nakibanyonyodde. Ne baaba okuba essimu gye nkozesa nakwata ntya. Era obadde okuba oyonoonye vidiyo yange yonna n'eddoboozi lyesaze lwakuba olemeddeko okuba olemye okusoma n'okaweereza. Kati gwe nze kukolera ki? Sempijja Hassan kankuyita mma. Sempijja Hassan nkuyise. Sempijja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamu Musiraamu oteese. Sempijja Hassan nkuyise Mr. Kawempe naawe godako. Sempijja ajja.
Sempijja mulwawo nammwe katadduse naye abaana batya bano ne Mr. Kawempe kankuyita mma Mr. Kawempe oba muyite direct one kati nja kuyita Honorable Kazwe Bashir Honorable Kazwe Bashir summing up Kampito Honorable Kazibwe Bashiri Mbazira zo summing up mulamu aguggalewo Honorable Kazibwe nga tojja Honorable Kazibwe nga tojja nga togiddamu Honorable Kazibwe alaka agidikira yininze Kazibwe adikira yininze Honorable Kazibwe aginyize gundi kamunoonyeze wano ku koolo ono angambye muyite I'm here call me hello hello alo sebo obanyabo Hello. 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 Mwana ona maze mwama muyise waliwo n'omulaba n'asabye naye ate omwana agaanye bambi obadde ozze ate ne nkuggyako bambi ddamu onyige mukwano ddamu onyige waliwo wano yasabye muyita invite me Prosper nakuyise Prosper sikuddamu waliwo wano ampeereza njagala kuyita wano mulala waliwo ani omulala ayagala omuyita wandikawo nti invite me Joy Emma bambi obadde oyagala kankuyite Joy Emma obadde oyagala Joy Emma kankuyite mukwano otesse peegi yammwe ddoboozi ly'abantu abakulembeze kwebali mbaweereze sigino abajjeeyo touch the green button yawo oba wandikawo wansi nze nkuyite ono naye asabye bamuyitaani money back stop katengo Joy Emma nkuyise Joy Emma nkuyise kampitena ono mwana jangu baba bagambye komyawo Mr. Kawempe abantu nga bakwagadde nnyo kankuyite Mr. Kawempe alo oyo aluddewo kampite ono kampite Mr. Kawempe Mr. Kawempe oba atagira bagundi alo sebo obanyabo alo sebo obanyabo alo banaye muŋŋamba mbayite naye mulwawo onooyo mugjeeko kangere wa Mr. Kawempe mwanyinaze Bettisonko webale kubeerako oba twatandise kwoli mwana gwe mukama akuwa omukisa Simon Peterson Simon kampite Simon stole kimwana van from Simon nga sikulaba bana mwe mbayita nga gundi tekyaleeta invite a person mbayita ne muweereza obuntu Amida nkuyise nange sebo musa kintu nkuyise Amida stole nkuyise kampite Musa Amida sikutegedde kampite Musa Amida sikutegedde hello
Mukulu. Sebo. Agamba atya mulya musajja omukambwe. Olwo si komanda Musiri. Musa South Africa ku mukutu gwaffe wali. Musa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi Mugamba mutyawe South. Ogamba otya? Munawe mutuli nnyo baba. Kakati Besewo. Aba MP bazanyide mu struggle. Besewo. Berabidde abaana abaafa. Ne berabira nti abantu bali mu maziga buli kye bakola babatunuulira. Naye olw'okuba nti waliwo amateeka ba MP ab'enkwe baali baagala ne tunyigako omu n'avaawo. Awo tebajja kuddamu kukola nsobi ezo ze bakola. Waliwo omwana yavuddeko n'agamba nti President yagambye bazeeyo ssente naye okuzizaayo oda ya President naye yabadde aleese ekirowoozo ekirungi ennyo. Ssente ezo babazibawa nga teri n'omu azikwatako. Baziyitire mu kamera abaana ab'abantu abali mu makomera bali ku ssomero nti gwe oli mu kyakumeka nti bwe kiti tukuleddeyo emyaka 2 nti gwe taata waali atya nti oba ne bwali tukweddeyo miliyoni 10 nti gwe ku kamera paka ssente ezo bwe ziggwawo. Akati omuntu yenna abalowooza nti agenda kukwata enguzi tajja kuddamu kugikwata. Kati oyo aba yenna abagikutte n'agiremera kitegeeza gwe musota gwe tulina. Kubanga ssente okuziddiza mu 7 ate mba tumwongera amaanyi. Naye ssente ezo tuzikwate tuziwe abo abaafirwa ba ssente za bamaama bali eyo bani abaana bangi tubamanyi bonna abasibe. Ne buli muntu gyali agambe nti mu 7 ssente ze yatuwa miliyoni 4 tugula kuba eyo muhozi project. Bagula ba MPs. Ssente ze yatuwa miliyoni 4 nti President yazitujjako n'azigabira abantu bonna abaali mu bizibu abasibe. Kabengo lyagala kweyimirirwa ssente baziweeyo bamanye nti babasabye $5,000 bagawaddeyo ssente ezo ziggwewo. Kati yenna abalowooza nti asuubira okukwata enguzi tajja kuddamu kugikwata. Kuba batuddiza akaguta ssente nakyo tekigamba tuba tumwongera n'amaanyi n'emmundu aba yongera kugula ezo ssente. Naye buli wagalaza okuteekayo enguzi NUP n'ekimanya nga ssente ezo eziyita zonna ku kitebe. Otegeera n'alina atalina kagaali nga mulema bamugulira akagaali nga mulema. Gamba tumanye nti ssente ziri ku kamera bajja gamba kibiina kyalidde ssente biki biki. Ssente zibeere ku kamera. Twabakozemu bwe kiti twakoze bwe kiti abaana bagundi bali bwe bati ogundi bamukozewe bati ssente ziggwerawo bwe zityo. Buli abaasuubira yenna nti nagenda kulya enguzi y'akaguta agamba nzitwalira bwereere ate bwe nazeemera bajja kutegeera ne musota kati azeesonyi yakola ki asinga. Akati nze munnange mulyayo sanafu yendowooza yange weeto sikiwunye kuddiza Museveni. Webale nnyo webalire ddala. Nteesaayo njulidde mukulu Musa kintu nja kuyita mukulu Kisito eyagala omuyita owandiikawo wansi Elijah Nakiwala nkutumiddeko manyinazi owandiikawo wansi nti invite me okawandikawo mu comment nti invite me oba mu Luganda mpita nja kuyita oba osindike gundi eyo nupu member nakuyise dda. Uganda Voice Freedom nkuyise. Uganda Voice Freedom nkuyise. Anti kijja kufuuka kigenderwa jukira neetaaga nnyo ba MP ba nupu. Meransanafu. Tata. Yebaleko comrade. Nange muganda wange oli otya muganda wange? Bulungi nnyo muganda wange. Ensonga eziri mu ggwanga oziwulira? Ensonga nziwulira ate zinnuma zimpisa bubi. Buno bulyake bwe nnyini.
Esebo. Ekibuuzo kye mbadde njagala okusooka okubuuza ababaka bonna be tulina bemu ekibiina kyaffe ekyabasindika mu palamenti ekibatuuza mu palamenti ya Uganda kiyambirawo Munnayuganda ayagala enkyukakyuka. Kaakati ezo ssente ze bazze bafuna ezo n'ebintu bye bakola kubanga omuntu yenna gwe mumanyi ayimbire Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe omulonde ayagala nkyukakyuka bo ebbanga lye bamaze mu palamenti n'ebiteeso bye bateesa biyambirawo Munnayuganda okuba nga batubuzaabuza. Twalonda abantu abanaku be bali mu palamenti kube mupya ani yavuddeyo n'agamba Bannayuganda nti bampi bagenda bawa ssente bweziti na bweziti teziri mu mateeka abeere whistleblower okujjako okusirika nti lwakwatiddemu ne kidda mu bantu nti wadde baagala kulya ssente bazeezibire ng'abantu. Bano abantu tebali naffe bantu bayaaye babbi wabula kati ffe nga Bannayuganda twetaaga kati tuvootinge gundi tubaggyemu obwesigwe oba tubagyeyo bonna mu palamenti kuba tulina obuyinza ng'abantu tumanye bumanya nti Uganda tulina opposition tetulina awakanya Museveni mu palamenti okusinga okutubuzaabuza kati mulimu abali awo nga tateesanga nako bukyanga bubaawo kati azifunye kaakati n'ogamba ate mpulira abantu abateesa nti zo ssente bazisigaze tuzikolemu ebintu ebiyamba abantu naye ku ezo ssente n'ogattagatta ziri ssente mmeka ku bizibu ebiri e Uganda zisobola kuyamba bizibu ki emupita bubangako obuvunaanyizibwa bwe kuyamba muntu kuweerera baana b'abantu balina bizibu wabula buvunaanyizibwa bwe kutema mpeena na kubaga mateeka agayamba ggwanga genda mu maaso. Naye bano abasajja balyake babbi wabula bayita mu kibiina kyaffe. Webale nnyo webali eddala Juli ngolamusizaako nnyo ayongera ku ddoboozi. Ngulamusizaako nnyo nange bwentyo maama. Yeebale gye mukwasaganya. Amina nnyabo. Yeebale tuweereza. Amina nnyabo. Nze ngenda kwogera mu njogera okwawukanako n'abalala abagamba nti basigaze ssente za Museveni. Ssente za Museveni bazikwate bazizzeeyo tetubatumangako kusabiriza. Batunuulire pulezidenti waffe Kyagulanyi mu 2016 2017 yes bakireeta ne bagenda nga bateeka buli ku mmemba wa parliament obukadde 2 ezize n'azigaana nga Museveni alina kyayisaawo kyegikwatako ne kaakati waliyo ebintu bisatu Museveni byayagala okukola. Waliyo okugjawo emmwanyi omuntu omwazi, waliwo okugamba nti abantu tebaddamu kulonda pulezidenti waabwe, ekyo nakyo bakitunuulire. Waliwo kino kyagamba nti teri kuddamu kuwa muntu bbeiro, bakitunuulire. Tebalowooza nti azibawa kubeeyanza mu kubanga bateesezza nnyo. Tetwabalonda nga bo bakese kujjako Museveni so si kukkanya na Museveni kulya ssente za Museveni. Bo balina okubeera abaawufu ku paliamenti endala zonna ezitudde mu ggwanga Uganda. Bakwate ssente za Kizepa bazizzeeyo. Tebabakukirala kyonna kye batunyumiza. Kirala kyonna kye batunyumiza. Bulijjo bwe baba bakozesa ssente eziyamba ebitundu gye babalonda Museveni si yazibawa. Abantu abali mu kunyigirizibwa olwaleero Eddi Mutwe ataddeyo ku apostinze ennyaanya nti buli emu ya 10. Kati tugambe nti bammemba ba paliamenti abafuna omusaala be basinga nnyo okunyigirizibwa okusinga abantu ba wansi. Tebaagala otulowoozesa kati bazzeeyo ssente za Kizepa. Bazzeeyo twabalonda Museveni bagabirira. Ffe tubasasula omusolo ogwaffe gwe tutoola. Bakwate ssente za Museveni bazikirize, ebyo bye byange Mukama abawe omuti. Mina maama toyanza. Wandikaawo Mr. Kawempa agamba invite we nayagala wandikaawo mpita mu Luganda oba mu Lusooka gamba ekyo kyennyini omusaada wenna kubakaawo wansi mu Luteeso wandikaawo mpita
oba oweereze invite nze nkuyite wano kubanga ekintu tumaze Mr. Kawempe munoonya simulaba. Mukulu Kizito naawe sikulaba. Wandika mpita kituufu Juliet oteesezza bulungi mwanyinazi. Nkuwadde akantu wano kuba mukulu Kaziwe Bashiri Honorable Kaziwe Bashiri akujja kuteesa. Mr. Kawempe kamwedda kikapiri ayogere ku nsonga ziri awo ku nsonga ya ssente kubanga Mr. Katongole sebo Mr. Katongole era wenfunidde invite eno mbadde ndi mu kutambula sebo mbadde ndi mu constituency y'omubaka asinga obuganzi Honorable Segirinya Muhammad sebo wenfunidde invite eno naye njagala okulamusa ku bonna abatulaba ssaawa zino abagoberezi baffe ekigambo kiri kimu kyokka pulezidenti bw'akeera enkya ku makya n'agamba nti kino bwe kifunye buli kiti bw'abeera nga yakedde ku makya n'agamba nti ziddizibweyo gwani agaano zizzaayo. Njagala okukakasa nti ababaka abamu ku abagenda ozizzaayo weebali n'abalala abagenda ogaano zizzaayo kwebali. Ekyo njagala okukakasa 100% sure. Honorable Kaziwe Bashiri bw'aba yafunye ku ssente ezo nkakasa bukakasa tagenda kuzizzaayo. Ekyo nkukakasa bukakasa tagenda kuzizzaayo kubanze mwogerako mumanyi. Mwogerako mumanyi. Kaziwe Bashiri Honorable bw'abeera nga kwali mwogerako mumanyi. Nze ndi komanda 1. Bakomanda bonna Kaziwe Bashiri be yatambulanga nabo mu kalulu. Be yalyanga nabo ekikomando mu kalulu. Be yasulanga nabo nga babayigga. Kaziwe Bashiri yabasuula. I want to be honest to you guys. Kaziwe Bashiri yabasuula. Omuntu yenna yenna bwego bakonkulwanyi. Mwali mumulabyeko mu kooti ya Segirinya. Kaziwe Bashiri talinyangako ku kooti ya Segirinya. Kaziwe Bashiri talambulangako Honorable Segirinya mu kkomera. Gwe weebuuze kiki? Kubanga bye baawukanya ne Honorable Segirinya bye bingi. Honorable Segirinya yadda mu bantu. Honorable Kaziwe Bashiri taddanga mu bantu. Ewandege yawe yali asiiba wennyini nnyini we baali bamanyi nti wano ge maka ge gapangisiza yagafuumuukamu ng'amaze okuwangula. Obutabo Kaziwe Bashiri bw'asoma bwalinga bw'asoma bw'ogamba nti kati eno library ya Kaziwe Bashiri bw'oba okigenzeemu bw'obeera ng'ogenze ogivisitinze bwe butabo okuumya otya obugagga weekuumidde otya mu buyinza okuumya otya banno nga banaku ebitabo ng'ebyo. So Katongole Julius muganda wange toseka obutabo bw'asoma. Njagala okugamba abakulembeze bonna abalina omulugube abakulembeze bonna abalina omulugube fene waffe Kawempe twasayininga era senga Honorable Segirinya Muhammad tabadde mu kkomera ne bukeera enkya ku makya nga ssente kwe ziri ku akawunti nga waali ssente ezo abadde azizzaayo kubanga awulira nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu awuliriza nnyo President kyabagambye aliro yonna eri ekibiina. Yes aliro yonna eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kumutirira kubanga bamemba ba Parliament beerabidde eddoboozi ly'abantu bano omuntu wa wansi twagira ku musingi okugamba nti people power. Our power. Kaziwe Bashiri era ekyamugwako mu kuziika wano egundi mwakirabe Bombo guwali MC. Ekyagwa Kaziwe Bashiri wakirabe. Nze kennyini nali ninanye Kaziwe Bashiri Honorable Kayemba Solo ng'atudde wano Honorable Kawalya President ali wali SG ali wali Kaziwe Bashiri nansaba katambaala kuba teyayina ng'ekituufu kiri omuliro aguwulira. Ng'embeera esajjuse n'aŋŋamba bwana Kawempe mpaka katambaala embeera esajjuse ne mugamba Honorable ekituufu kiri nti Honorable nina ssenyiga katambaala kajjudde eminyira n'agamba onkoze bubi nnyo. Naye ng'eri abaana bawaga basiriva mizindalo njagala okubakakasa nti eddoboozi ly'Abannayuganda teri agenda kutirira ddoboozi ly'Abannayuganda. Bwe tukeeranga enkya ku makya ekibiina kyaffe kigambye ziddizibweyo gwani agaana okuzaayo ssente ezo. Njagala okutegeeza ndi wane n'okutuuka. Njagala okugamba ndi wane n'okutuuka. Naye sukaali agula bbeeya. Omuti gwa sabbuuni guno gulaba. Beetaaga ssente. Katongole oyinza okugamba nkulimba.
kino kitole kya sabuni mbadde nkimye muti naye nemesebwa lwa ssente nemesebwa lwa ssente ki kino nfundikidde nguze kitole kyokango badde nguze kitole ekitole ekyo kya mmeka bakitunda mmeka awo ekitole kino bakitunda 2000 olabye wano wendi twagulanga kutuuka nusu bitaano ewaffe bisanje Masaka kyetwagulanga nusu bitaano kati bakitunda 2000 bano bo ekitole kya batutanda sabuni babashiri naye bo batutte miliyoni 4 kale afazali senga miliyoni ezo zebegabanyiza bandigambye nti aha tuzitutte ne bajja mu kibiina ne bagamba Mr. President endowooza yeriki endowooza yaffe eri bweti katuzitwale mu ddwaliro lya Ssegirinya ze yali atandise ate likulaakulanye libeere ly'Abannayuganda bonna eyo endowooza yandibadde fine ne kakati osanga abamemba ba paalamenti bavuga kati mmotoka mpya bavuga zi BL bavuga zi mmotoka modo mpya n'ogamba omubaka wa paalamenti yayingira paalamenti n'alyayo ne kalooni akaasooka ssente eddala yazigjeewa neweebuuza nga tokitegeera Katongole ffenna empale tuzikubyeko ebiraka Mr. Kawempe Honorable Kazwe Bashiri Mbazira yagamba mu mwaka era nnyo okumudimandinga okukolera abantu akyetegereza bizibu by'abantu njagala tulaba Katongole ajjukire nti Kazibwe Bashiri y'omu ku bannamawulire abaali ab'amaanyi okuva mu kyasa ekya 2010 paka ku kyasa kya 2021 nga tugenda mu kalulu tujjukire ekigambo ekyo Kazibwe Bashiri programu ye yali y'amaanyi nnyo ey'ekiri atabaala to the extent that nti Kazibwe Bashiri n'omuntu wa wansi yamuwulirizanga Kazibwe Bashiri bwe yatuukiranga programu ya Kazibwe bwe yatuukiranga nga buli munnabyabufuzi ajeegomba ogigendako oba ogikyalako kubanga ensi n'ensi yawulirizanga Kazibwe ebigambo bye yayogera Kazibwe ng'akuba bamafias abaali mu gavumenti tujjukire ssente za COVID-19 ebiseera ebyo Honorable Munyagwa ye yasharingangako sase Munyagwa former MP Kawempe South yasharingangako sase ebiseera bya Honorable Munyagwa Bashiri yakuba Munyagwa kubanga Munyagwa yakola statement n'agamba talina kawumbi toyingira mu kalulu Munyagwa alina ssente mpitirivu nnyo Munyagwa yatuukako n'extent eyita Honorable Comrade Bagonza Thomas kansala atwala Wandegera n'amugamba oyagala ki njagala nkujje ku mutumbaavu oyo njagala nkujje ku mutumbaavu nankusonyiwa ebigambo bino byonkozesa byali bya Honorable Munyagwa njagala nkujje ku Kazibwe Bashiri talina kyagenda kukola nze mumanyi akyukakyuka Kazibwe Bashiri akyukakyuka bwe yali muwuja n'akyuka bwe yali eno n'akyuka era ne kati agenda kukola nze wendi nkyakola to be honest to you guys Bagonza Thomas yagaana n'agamba nze seekyusa ndi munnabyabufuzi ayimirirawo n'ekigambo kyange bwe ŋŋamba nti ngenda kuwagira Katongole oyo aba Katongole bwe ŋŋamba nti ngenda kuwagira Honorable Ssegirinya aba Honorable Ssegirinya abantu bangi nnyo njagala okutegeeza Comrade Katongole bantu bangi nnyo okuva mu state organs ezo mu kuva mu government baagala they want to compensate me naye ffe tuyimiriddewo kulwa omuntu wa wansi oba ofunye oba tofunye n'ogamba nedda regardless kanyimirirewo kulwa omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad nzuno mbagula kitole kya sabbuuni omanyi bulungi nnyo emmotoka nagipaakinga olw'amafuta amafuta ga bbeeyi yampuunirako emmotoka yasika mu constituency yasika ne basindika nsindisike ne bansonera n'emitwalo 2 ne bagamba Honorable yiwamu tambuza emirimu ne tubeera nga tutambulira mu mbeera kati mwe ba MP bwe mukeera enkya ku makya ne mufuna miliyoni 4 President n'abagamba nti ziddizibweyo gwani MP nga wajjira ku maanyi g'abantu okitegeera Katongole njagala okubasiibula nga mbagamba baganda bange nti ng'ennaku z'omwezi 16 tulina kooti wali ku ICD Ekololo etandika ku ssaawa 3 ez'okumakya ate ng'ennaku z'omwezi 21 tulina Court of Appeal wali ku Trade Tower ku nsonga z'ababaka Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Alan Sewanyana tubasabire embeera gye bali mu si nnungi beetaaga essaala zaffe
Mbaka amaze ndoza emyezi 9 mukomera bamaze ababaka nonalebo alani myezi 9 kakati ekawempe twalio likyakola ambulance ekola kiri kitya omulozi wa kawempe north naye muyise wao tulabe. Njagala okubategeeza nti omubaka amaze ebbanga erisobola ery'omwezi 8 agenda akunukiriza bbanga lya myezi 9 ng'ali mu mbuzi ekogga naye projekiti zonna ze yali atandiseewo omuli projekiti y'eddwaliro, projekiti za ambulance, projekiti za segibox, ate nga kimanyikibwa nti Katongole Julius gwe omuyima wa segibox, gwe chairman wa segibox okulaba zitambula mu bantu, abantu bazitegeera, tusomesa abantu ensevinga gye balina okusevingamu. Projekiti ezo zonna okuggyako segibox gye yayimirira kubanga yo yali agifacilitatinga mama atunda atunda ennyaanya, mama atunda kasooli, ebintu ng'ebyo basobole okubeera nga basevinga. Projekiti eyo yayimiriramu naye njagala obbakakasa nti projekiti y'eddwaliro yo yasigala etambula kubanga tetwayagala nnyo facility yeewummule. Ekirooto ky'omubaka kyali nti kulaba nga abantu babe Kawempe North bafuna obujjanjabi ng'ate ataasa ku mujjuzo oguli wali ku Kawempe Referral Hospital eddwaliro ly'e-Mulago ne juzi jjo ly'abalamu eddwaliro ly'e-Mulago Bukedde yakuba story nti abantu babasaba emitwalo 600 n'okusobamu okutandika obbakolako era nakivumirira nnyo nentuukirira abakulira eddwaliro ly'e Kawempe ne mbabuuza kino kiva ku ki kubanga twetaaga abantu baffe nga balamu. Tulaba nsonga lwaki Katongole nkusanze mu mbeera embi oze nkujjanjabe ate ne nkusaba ssente z'otayina. Twetaaga abantu baffe bajjanjabibwe era njagala okukakasa bannayuganda abali kuno tife tetugenda kukkiriza buli bwanguzi Kawempe North. Ekyakuna tetugenda kubukkiriza mu Kawempe North mo especially nga bukwata ku byobulamu kubanga twetaaga okubeera nga tukulembera abantu abalamu. Yes, omuntu yenna omukulembeze yenna ayagala abantu benga balamu to live in a nice environment, in a clean environment. Kati ku nsonga ng'eyo eddwaliro ly'omubaka lyasigala litambula ate ensonga za ambulance zo okuggyako amafuta gano agaalinnya nga tukimanyi bulungi nti n'omubaka ali munda. Mr. Kawempe n'alebo Segirinnya oyo yali alina emikwano mingi abantu bangi kuba bangi beebuuza bakoze ki kye mubeetaaza kati kubanga bamwetaaga mwenga ttiimu naddala gwe omuyambi w'omubaka bannayuganda sooka babuulye bagakumanya bakole ki. Ye Segirinnya ali atya mu kkomera kubanga ebyo byonna baagala obitegeerera ddala bulungi. Olya bulungi okusookera ddala tekiki ani akuba kandabe wano oyo abadde Mr. Kawempe omwana agenza ate n'akuba wano n'agikwatamu katulabe bwe tulina okukikola wano. Mr. Kawempe nziremu mufune abasiibule waliwo agikuttemu ayagala omuyita yadde obudde tulina butono onyigaka goŋŋamba awo nti mpita nze ne nkuyita wana ogamba call me invite me sensonga muziwulira mwesigwa Alex Navi ngezezzaako okuyita biganye sensonga olwaliro eri awo ku babaka ba parliament